beautiful. Neyanziza. Era nga nina okujjukizza nti oli beautiful. Neyanziza nnyo. Tubuuzeeko maama. Abatuwuliriza ku NBS Radio muli mutya bassebo ne bannyabo. Ndi wa mukisa okuba nti leero ndijja kwogera ku ye muli ate nga ndi musawo. Yesebo ninze na Mayanja Helen Tracy nga ndi musawo omutendeke akola Mayuge district. Oh, Enyabo. Tusangayire maama. Kale mukwana. Abakyala bagambi babeereko n'abami babeerewo. Abasaada n'abakazi. Kuba oluusi endwadde bweruma maama naawe taata ekuluma. Kituufu ate ekigemagana ku byo family. Mama ni baba n'abakola family. Muba muntu omu. Yes, yenyabo. Kiki otuleetedde maama? Tulijja kwogera ku mbeera gye tweta pre-eclampsia. Nti ng'omukyalo ono akaali kujja mu mbeera yakutandika kwesika kwenda kulya mwana nga amaze okuzaala obulwaire obubaawo obuleetebwa pressure eya waigulu eno nibyo tulijja okuba nga twogeraku era nga tukubaganiako ebirowoozo abantu baife tubasaba babe nga bataaye ebirowoozo n'amatu okuba nga batuwuliriza nnyabo. Abakyala oluusi bali abaana nga bamaze bazaala. Aye ng'ekyo kikaali kubaawo tulikwenda babe nga basobola okukitangira era bategeera batya nti kiyinza okubaawo. Erinnya oliyisa otya? Ninze na Mayanja Helen Tracy. Nedda ngamba ery'ekirwadde kino? Tulikoba nti pre-eclampsia. Kyeki mu luso goba mu Luganda? Kati ekigambo pre nti kikaali kubaawo. Eclampsia kyene n'okuba nti abakyala beesika. Owulirako omukyala nga ati alina omwana aye babayire bali mutwala mu idwaliro yatandika okwesika oba ali mu idwaliro bali kubona engeri gy'ali kulwala muno n'olubuto lwe aye atandise okwesika. Abandi kyabaawo ng'amaze okuzaala omwana. Kyankalana yesika abandi bowuliranga nti ayenda kulya mwana gebeeta amakiro so nga gakaali kubaawo. Ekintu ekyo tulikweta pre-eclampsia before it happens. Ekibi eno nga kikaali kubaawo. Era ekintu ekyo kiva kuba nti pressure y'omukyala enini eno waigulu. Abasawo baba bakobera nti pressure yeri waigulu eno. Lwaki ekintu ekyo kibeerawo ku buli omu? Oba ku buli lwaki kijja mu bakyala? Mu bakyala. Ebintu ebireeta pre-eclampsia bingi aye tujja kutayina isira ku pressure oba kyetweta pressure. Pressure buli lwenina eno neja waigulu netuleetera omukyalo okuba nga ali mu mbeera ey'okuba nti ekiseera kyonna asobola okwesika. Ate buli mbeera eyo lwebaawo obulabe eri omukyala bwaawo obunene ate n'eri omwana waife ate twagira okulingirira nga ekigambo kino eky'okuba nti abakyala bajja mu bulwaire buno obuleetebwa pressure okuba waigulu nga bali mbuto. Twalingirira twakoba nti ekintu kino kitera kubaawo mu bakyala nti abakyala bonna bali embuto. Twavaawo twakoba nti si seera ki kitandikira okutta abantu ku bunkenke nti omukyala waife nga awezizza emyezi 5 ng'ali lubuto. Ennyabo. Nze mbuuza risk kyebeerawo ku muntu oyo okufuna ekirwadde ekyo? Tugambye nti buli mukyala yenna ali olubuto oba muli mukazi yenna yenna ali amabunda ali mu katyabaga okufuna obulwaire buno obw'okuba nti pressure esobola okunina ekiseera kyonna yamaliriza nga agire mu kwesika. Aye tulikoba nti abantu abasinga okuba mu katyabaga ni bano wamanga. Abakyala nga n'omulundi gw'ogusooka okufuna amabunda mu mubiri gwe talindanga kunda. Alina ayemerera emikisa mingi noba akatyabaga ka waigulu eno okufuna obulwaire buno obw'okuba nti pressure gy'anina waigulu wesange n'okwesanga nti agire mu embeera gye tukubye nti abakyala beesika n'okwesika. Kiki ekireeta pressure olw'okuba nti aba yeraliikira oba n'azaala ntya oba bannange banemadasimenti biri bwe biti? Abakyala bano omubiri guba gukaali kutegeera kijja mu maiso. The body is not yet sensitized. Era tubalingirira ino bano banzaala luberi. Omubiri gulifuna embeera eyo ey'okuba nti olina omwana munda mu mubiri gwo for the first time mulundi gwo ogusooka so tigweteeseteese tigufunye kumanyisibwa kumala nti wodda kukola ng'oti oteema omwana so omulundi ogusooka most of the time nibe tuli kulingirira ku ino nti baba n'akatyabaga ka waigulu ino okujja mu mbeera eno ey'okuba nti pressure diabedi nina ino waigulu dabatwala mu mbeera ey'okuba nti we baba tibayambibwa bajja mu kyetweta amakiro abawala abakyala we beesikira ng'alina omwana mu lubuto oba olwisi ng'amuzaire n'omuzaala just nga yakamala okumuzaala yatandika okwesika yakyuka ku yaba ng'alina obubonero obutali bwa bulido bwe mulibona ng'abasawo. Ennyabo. Ensonga endala kwekyera. Abakyala abandi abaaliko nti nze nafunako olubuto n'ajja mu mbeera eno ey'okuba nti nali ntandise okulaga obubonero bw'amakiro abo boona tubalingirira ino baba mu katyabaga ka waigulu ino okuba nga kibayira mu kyabaluma ate obulwaire obwo kubanga mu history oba einuma aba yakifunaku kati aba